omukwano omutuufu kasita omuntu abanga talina kyakusuubiramu mugenda kuwangaala mu nsi kyenva nkugambye nti oyinza okuvaamu ng'omukwano togufunye ogugamba ekyaffe n'ofuna ekintu ddala oli ng'akusanyukirako ng'oyagala okulaba emikwano egy'ekyewussa kiki era nze nsaasira abakazi omukazi okumusanga ng'alina mukwano gwe nga mukwano gwe gwa ddala bakutuma emasaka kabe ba sister baabwe bakutuma emasaka kabe sister na sister nebe basinga akatijjo abakazi webera bestie my friend ne bajja bali nebe bye bewogganya ebyekisiru nonjo okakuba oluyingo okavudde mabega n'alyonka amugeeze essaawa ezi bwe yeepanka no yasanze nompunya akawoowo yafudde bye boogera naye nga bw'aba akutta okulandaza emikwano gye bwe baatandikirako fe abasajja fe ababeerawo n'oba ne mukwano gwo ne mumala emyezi egi nga temwogera temwewuliziŋŋanyiza naye lwe mwewulidde ne munyumya ne mubaako bye olowooza ejjo mwabadde mwenna bw'oteegendereza mu nsi oyinza okufa nga tofunye mukwano mulimu abantu b'obuulira ebizibu byo cruise nga bw'omala okimubuulira bw'ati bwe mwawukana omukyala amukubira essimu nga mukyayawukana byonna n'abikunnyonnyola cruise anzizizaako wano mukyama abadde ansaba emitwalo 10 kale twali tumanya alina ssente naye ng'omuyita mukwano gwo. Yes, Mr. Modern. How is the business? Booming. Towakana. Eka nkunyonyole. Ebiseera biri. Nga ba customer babula okundi ebipipi. Bitera byamwe bino byasiimuse. Naye lwaki tiles zamwe temuzipima? Tutera muzikula mubikuta by'amagi. Naye we nazula Modern Tiles. Business etambula. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo yanjawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Kale nyongero baniriza ku mukutu Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero baniriza ko yonna gye musinzidde okubanga ate mutulabira oba olyawo yonna gy'otulabira gy'osiimira emirimu gye tukola naffe ne tugamba nti weewaawo emirimu tujja sigala nga tugikola bulungi nnyo olunaku olwaleero. Ndine musomesa ndine menta anyambye nnyo nange ng'omuntu anyambye nnyo. Omanyi oyinza okubanga oli awo ng'omuntu alowooza nti bw'akuwa ssente aba akuyambye naye just me being my friend kinkoledde amakulu mangi nnyo naddala mu diaspora awo anayi baga Cruise gwalina Haji Bakaluba ssebo sooka otubuulire tuwe CV ye tubuulire mutuufu simu neŋŋaana ebana ng'era bwe nabagamba nti Cruise Exclusive tuli proudly powered by Modern Tiles. Modern Tiles ze tiles z'olina okubanga okozesa mu kaseera kano abasajja bonna b'ogenzeeko mu bizimbe byabwe nga binyirira nga birabika bulungi flow nga nnungi ng'olabira ddala nga ebisenge birungi n'otuuka mu kinabiro ky'omuntu n'okuba enduulu n'otuuka mu kitchen y'omuntu n'okuba enduulu. Believe me yagala gaana naawe ali e Bulaaya agenda okuba ng'olaba show yange olunaku olwaleero. Modern Tiles kati buli omu z'akozesa mu kibuga Kampala ze tiles ennungi ate n'abazitunda muganda wange ebintu bakwasiza ddala bulungi nnyo bateekawo balina customer care ennungi kitegedde. So nakolero nga tweyongera mu show yaffe njagala ekyo kikwate mu moto ogambe nti ngenda kulaba Haji Bakaluba ne Allen Cruise naye tiles kize nina mu nju. Modern Tiles bakubire ate ne delivery bajja kuba bagikola bulungi nnyo ate ne baplamba balungi babalina. Naye lwaki Abannayuganda baagala nnyo obuze owaayi omusajja oyo mutuufu si mutuufu ebintu byayogera ebyamataka ebyo sooka otubuulire Cruise gwabeera n'omusajja oyo akabuuzo ako kannyumira oli ankuba eŋŋamba Cruise gwabeera n'omusajja oyo Haji Bakaluba omanyi ffe intaneti kuno abantu tulabalabe kati omusajja oyo mutuufu si mutuufu ate ne weewuunya enkya najja naggamba nawadde omusajja oli ssente zange n'azibba nomugana naye kati oyo tewambuuza ate nga naye okimanyi mbe naye ate abantu aba legit ne bambi Haji nyongera okwebaza. Omanyi oli muntu waliwo omuva Bulaaya yankubidde naŋŋamba nina ssente zange bwe ziti ne njagala Haji Bakaluba oyo asooka akwata essimu yange azikutulekutulemu ne mugamba oli ready okukola oba nanga njagala nsooke njogere naye bwe kigaana
mute nemugala togenda wesinga obudde bw'omuntu ku ssimu essaawa namba naye nga oli mumugezesa omanyi abantu bakyagezesa asibakalwa sinze sigwe olinayo omulala gw'omanyi gwe tebakugezesa sinze seba abantu baŋŋamba baagala basooke banyumyeko naawe bagezeeko naye mbwe ennamba kajjamu kangi waliwo yangana nga gwe mumpe straight ku layini naye nyongero bategeeza wenjijjiddewo wano ogiraba ozibadde zikuba kimala bumazi naye nga nyongera okwebaza ate njagala okutumira ku maama wange Saara amiina omugamba nnyo nti mutumidde mwagala nnyo amiina Haji salamu alaikum Waalaikum salaam. obulamu butambula butya naye okuba salaamu kuwoza ikuluzi kyekiriwo Haji salamu alaikum lwakyolemezaamu ati Haji nze nakuzibwa maama wange Haji ati so nze nkuze waka salaamu kintu ekya bulijjo ate yeegonza okubuuza era nze omuntu kizibu nnyo okusanga ne wa mukwano waye nga musiraamu ku muntu nga mukristaayo nga kyekiriwo kyekiganye bwe biti naye bw'aba muntu nga musiraamu salaamu yange yangu simanyi nange bwetya naye ennyanguyiro okujja ate gwe n'ekitibwa ky'olina nga Haji salamu alaikum kubanga mpulira muli eri nga kwe kulamusa kwennyinza okukulamusa ne mpulira nga mutima gwange ate nze saagala muntu ambuuza kitakoma lwakuba gwe tolabyeko wano oba omuntu ng'akubye essimu kasita oba ng'otodde salaamu oba okimaze naye kasita otandika agi mugyebale omukyala ali atya abaana obudde toyina salaamu kiba ekyo olwedde kyalaze dda nti empisa ez'obuntu twazimaze dda kati kyekiddako I know. Haji buuza ku bantu tutandikiraawo abatuwuliriza abatulaba tusanyusa nnyo okubaako nammwe mwebale kwekumira ku mukutu gwaffe ne tubeerako babaleetera ebyessanyu naye ne bateerabira ate nakubaleetera byakuyiga obulamu kasavu kanyama nkwebaza nnyo naawe nkulaba olemeddeko ekintu okikwata siva Kampala kati Haji nze sente njiwulira e Kampala wano etandise nze nkubuulira Haji nze nkubuulira ine ebintu embyendaba kati nakulabye olina ka video ke wakoze Haji nga nkulaba omutima mwennyamivu akalowa olina ka video ke wagambye wabadde oyogera ku okwerumya okwekigendererwa n'ogamba oba wagambye erinnya lyani omugamba oba kwoli simanyi abantu bajjanga e London mu nnyumba yo ne bakuba yali mukwano gwange bamuyita Hamuza Muteesa n'ogamba Hamuza bane Hamuza oba kwoli ebintu bino naye eyo video nagikola emyaka 3 emabega kibayita internet wagirabyeko ng'etrendinga waliwo yakampeereza Hamuza mwenyini yakampeereza ng'abantu bakamuweereza Hamuza yali mukwano gwo nnyo nfanfe nakati wa London nze emikwano nina 3 atyo Hamuza ne baani ababiri Hamuza bamaze okukutongoza nina Hamuza nina Yaasi abeera mu Amerika najali Lugonda banaye gye mikwano gye 3 kwe banoonyeza gibakaluba bambi nze nina enjawulo y'abantu benkolagana nabo nemikwano gyange kati nze ndi mbali wa nkolagana nabo Haji mbadde bulijjo ndabika neewanisa nnyo amazima kwanza bulijjo mbaga oyo musajja wange nnyo kyekibonyabonya abantu nga bakolagana n'abantu abagenda n'afuna ekizibu n'anyigira omuntu gundi teyalabiseeko teyamanya ddaala lye yali atatambuliramu kituufu wenfiirwa waliwo abasitukirawo nga oba omwana wange oba omuntu yenna anfuddeko akyali mu ddwaliro ne batuuka tuva mu ddwaliro nabo ne badduka ewaka ne bategeka wagenda okutuukira ne bategeka ekidaala ne batandika kaakati Haji mukebere pressure ani amututteko mu ddwaliro ani abantu bwe bajja wano emmere tugenda kulya ki ekyeggulo bwe muva emagombe
waliwo we mukomawo abagenda okutuula awo naawe ate abantu we basaasaana waliwo abagenda okucekinga kenkeera oli otya kati tukoze tutya emirimu onaddamu otya kati ate mubaamu n'emikwano egikeera ku makya nga munaaziika ku 8 ne mubeeramu n'abatuuka ku 8 okitegeera ku 8 baba bakyagira n'agamba omanyi tudduke mangu nga jjaamu tannatukwata nga bakyali nayo bakyaziika tebannamala kasita okusala kuwedde era baziika bali ku simulindako tubadde tuzze n'okuziikirako haaji kati afuba nnyo okugira akusemberera nnyo omulabe nga kitalo nakukwata ku mukono gwatebe wajja tugende kasita ndabi ne waba yakatuuka kampita obuyisi kampita okowa haja ndabe kibinyo n'emitwalo 10 oba 2 agakulekera kato yabaga mukwano go aba munno aba munno mu nsi mulimu enkolagano yinzo zikategorizinga nga 3 mulimu omukwano mulimu colleagues ne mbamu ne comrades. Colleagues be bantu nga bw'olina ono mukolagana be babo ku mulimu, they are your colleagues. Musobola n'okunyuma oyinza n'omunyumizaako beekyawaka naye ng'enkolagana era ekoma ku ekyo olumu ebintu byebizibu ennyo oyinza obutabimugamba ye bw'oba otambula naye you keep up appearance. Okitegeera olina ebyo by'otemaatema ebitali byakumeeme naye ng'ebisaanidde osobola obbikola ki obbimugamba era musobola n'okugenda ku lunch mwenna ne mu mazina musobola okugenda mwenna. That's your colleague. Comrade wabeerawo movement ebagatta. Bano bonna boolaba nti oba Bobi Wine alina Eddumbyaniri alina gundi they are comrades. Mubeeramu movement naye akagamba ako ngampulya nnyo abaana nga bakozesa comrade bakategeera balabika tebakategeera bulungi. Who's comrade? Comrade abeera mu nzikiriza nga mulina movement gye mulimu nga yemu era kyovola babuna byabufuzi we basituka baga dear comrades. Kati comrade bwe mwawukana naye in principle akusiba akukwata byolaba n'ogamba nti no olaba mwami Museveni akutte Besigye nga anaratinga nti nze namujjanjabanga oli yali comrade yali comrade we n'olaba nti amusajja wabadde atambula naye Kayihura olugira bw'ati batumiza ennyonyi bamukutte bwe bamala omukwata bamala omukubakuba tete ogenda okulaba ate nga era amulekedde ne security. Mulina ntegeeragana in principle. Ng'okanyonyodde bulungi. Ye comrade. Mulina ekibagatta, mulina kye mukkiririzaamu. Oyinza okukola embaga ya muwala wo n'otampita naye bw'oba oyagala ompita era nenzija ne ŋŋamba tumanyiganye ebbanga liwanvu naye ng'olukwe nsobola oddukulyamu. Omukwano teguba gwa buziba, gubeera mu ntegeeragana. Kati gwe ekizibu ky'oba nakyo kugamba nti nno ono mukwano gwange taba mukwano gwo. Waliwo be nalabanga wano Besigye nga bamukutte bagira bamulwanira bali bati akalulu bwe kaggwa ekasanga ti nga tebaddayo. Those are comrades. You use each others. Kati gwe ekizibu buteerabira ekizibu butategeera bantu bo. Butategeera bantu bo kakati bw'ogenda n'onyume olaba omusajja Paulo Kawanga Ssemwogerere mu myaka gy'ekinaana abo abasajja badominatinga amawulire nga bw'olaba omukulu Bobi Wine bw'agadominatinze olwaleero naye ebiro n'ebiseera abantu tebabitegeera. Buli muntu alina tayimu ye, alina ebiro bye naye amagezi g'omuntu oyo galina kugira mu kutegeera bantu be mu biro bye. Kati omukulu oyo alina okumanya nti Babi muntu wange amawulire gajja kutuuka ekiseera gakwerabire nga galeesa omulala. Naye bw'oddayo mukulu Kawanga Ssemwogerere yafa ndowooza emyaka katiime kange 2 something like that. Naye bw'obuuza kaakati bannamawulire yafiira ku bbala ki tebalimanyi. Naye gende wa mukyala we
ajja kunnyonnyola akamere engeri gye baali bakamuliisa bwe baali bamutwala mu emmanju bwe baali bakola batya n'ebigambo byasembayo okwogera oyo ye munne. Kati ekizibu nsi kwerabiza. Mandela bwe yali anyumye yagamba nti baamuta mu 90s awo baamuteera naye abantu baali bajaguza nga asaba olunaku luggweeko adde awaka, naye bwe yadda awaka ne bamugamba kiki n'agamba gwe waali badde kuki n'agamba byonna byalingawo, history was being written, naye nga mu bwongo bwange ndowooza ekiseera we ngenda okuyingira ekisenge neggaliremu ne mukyala wange. Bwe yamaliriza n'ajja ensi yonna n'agikwata, abakulembeze bonna ne baggwayo. Naye bwe yatambuza obulamu nga yalina amasannyalaze, bwe yatambuza obulamu yagenda okutandika okubala abavubuka Winnie Mandela be yali ayagadde. Ne batandika okuleeta ono gundi emmeeme ye n'ebwatuka. N'atambula, waliwo we namulabirako interview eyanyumira ennyo yagikola n'omusajja bamuyita Coppel, yali agenze mu America lwe yasooka okugendayo. In fact Mandela we yagendera ku gundi eyo abamu baali bamutiisizza n'okugenda kuba yali akyali ku terrorist list. Abazungu gye baali bamuteekako ne bamugamba Mandela is Mandela, tewali asobola mumukwatako. Naye yalinga ne mukyala we ng'omulaba bw'asituka bw'akuba engalo bw'akola ki. He was the mover and the shaker mu time eyo. Naye bw'atunuulira time ye bwe yanyumya ng'agamba byonna mu nsi byali bimaze okumugendera, naye ekyamukyala we nga kimukuba emmeeme kuba yali munne. N'atambuza n'alyoka alaba abaana b'abaafa nga taliiwo. Bwe yamaliriza n'afuna obukulembeze ffeno mu nsi twalabanga bulabi. Omukulembeze alidde buli kimu kyonna, naye emmeeme ye yalinga nnenyikavu nnyo. Naye we baayawukana nga tebabuulidde n'abantu olw'okukeeping up appearance, yagamba ng'ensi emaze omumukubira emizira gyonna, buli lwe yaddangayo n'aggala bw'ati. He found nothing but loneliness waiting for him. N'atuula n'afumiitiriza bw'ati. Naye nga bw'asituka saluti zikola ki? Gwe nga weegomba obulamu bwe. Abantu abakuli okumpi baveeko. Kirala nnyo omuntu ayinza okusituka wano n'ayogera naye nga mu mmeeme yafa dda. N'atambula okutuuka we yafuna gwe yakiyitiramu ekyama eyali ate naye yali former oba yali ya Michelle. Waliwo omukyala gwe yawasa yali former first lady oba wa Namibia something like that. Waliwo eggwanga awo oyo yamwoza ku nnaku. Kati ate n'oyo omukyala bw'aba ayogera n'ayogera ate ku bbala Mandela kwe yafiira ate owunga. Nti ffeno kye twamanya kirala nnyo kwegamba kasajja akali awo nga bw'onalaba omuntu eyaggwawo edda nga bamukyusa bamusangula na busanguzi. Naye n'ekifaananyi abantu nga tukola ki? Tulaba kirala. Era ye musajja eyafa n'aziikibwa, ensi yonna n'ekulumuka n'ekola ki? Neggwayo. Teri muntu yali aziikiddwa mu bitiibwa abapresidents ne basimba nga batambula na butambuzi bati nga bantu ba bulijjo, kubanga twatuuka n'ekiseera mu kisaawe we yali nga boogera nga n'owaffe wano okumwogerako obwogezi erinnya nti waali naye agaho bandabyewo. That is how high profile it was. But think about the person gwe baali baziika ebbala mwe yafiira. Omusajja yasabako n'agamba njagala kufa nga World Cup azzeeko mu South Africa, najjawo ne bawuliriza, ensi yonna neewuliriza. Naye yatuuka ekiseera nga waliwo amutegeera. Kakati ekizibu bantu butakulozinga gap ku bantu abo. Abo abantu tebawa bangi. Ate gwe Cruz kankubuulire bw'oteegendereza mu nsi oyinza okufa nga tofunye mukwano. Kizibu nnyo kinnyonnyola omuntu naye okumanya kye bayita omuntu n'agamba nti mukwano. Kyova olaba nze simalaga kyatula nti gundi mukwano gwange. No. Kuba mmanyi ebyetaago ebifuula omuntu mukwano gw'omuntu. Mulimu abantu b'obuulira ebizibu byo Cruz nga bw'omala okimubuulira bw'ati bwe mwawukana mu omukyala amukubira essimu nga mukyayawukana byonna n'abikunnyonnyola.
Cruiser nzizizaako wano mu kyama abadde ansaba emitwalo 10 kale twali tumanya alina ssente naye ng'omuyita mukwano gwo ezimu ku biwangaaza emikwano mu nsi tulina ebintu ebitunyiga ebintu ebitunyiga byetaaga okufunako omuntu gw'osobola okussizaamu n'oyogera ekyama kyo naye obuzibu obuliwo ani gw'ogambye ekyama n'owulira ng'otoowolokose tuli mu kutya kuluzo nnyumiza ekyama naye nina amaanyi agasobola okukuuma ekyama anti oli agamba olaba n'ebyange binzitoowerera okitegeera oli ayinza okuba nga abiwuliriza buwuliriza akakkanye ku bibye waliwo yakyogerako naga nti oteganya bwerero bigamba abantu kubanga 8 ku 10 tebafaayo ate 2 agasigadde basanyufu nti yeggwe gwe biriko kati o percentage wonoonyezamu ka 0.point akasobolera ddala okukulumirirwako okuba n'omuntu oyo nga ne bwofuna ekirungi asanyuka gwomanyi kye kitegeeza Esi mukasya kano kankwanjulye mamiga gyesi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard, balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks, balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri original, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga nti Haji yafunye Haji bamuwanye n'asanyuka nga agamba ekyaffe nti tugende tugule poloti yaffe nga naye gye mugenda okugula yiyo abaana baffe bali batya ng'akozesa na lulimi olwo abaana baffe bali batya saabana mukyala waffe ali atya nga nesanyu oliraba kubanga the energy does not lie tulina abantu bali judde bunanfuusi bukuusa ayogera naawe ng'olowooza munno bebabeera ne mu hidden accounts ku social media nga batuvuma ogenda okulaba oli ayogeredde ddala ekintu nga kirina kubanga kimanyibwa muntu wa munda taba mama we yekayeka kwagala bwatyo mu nsi kyenva nkugambye nti oyinza okuvaamu ng'omukwano togufunye ogugamba ekyaffe n'ofuna ekintu ddala oli ng'akusanyukirako ng'oyagala okulaba emikwano egy'ekyewusa kiki era nze nsaasira abakazi omukazi okumusanga ng'alina mukwano gwe nga mukwano gwe gwa ddala bakutuma e Masaka kabe ba sister baabwe bakutuma e Masaka kabe sister na sister nebe basinga akatijjo abakazi webera bestie ne bajja bali nebe bye bewogganya ebyekisiru nonjo okakuba oluyingo okavudde mabega bwagira wati nalyoka amugeeza essaawa ezi bwe yeepanka no yasanze nompunya akawoowo yafudde bye boogera naye nga bw'aba akutta okulandaza emikwano gye bwe batandikirako kyova olaba abawala be bava ku maapu tebakomawo kuba tebalina fallback position tebalina bannaabwe bamunda fe abasajja fe ababeerawo n'oba ne mukwano gwo ne mumala emyezi egi nga temwogera temwewuliziŋŋanyiza naye lwe mwewulidde ne munyumya ne mubaako olowooza ejjo mwabadde mwenna okitegeera olowooza ejjo mwabadde mwenna naye omukyala asiibula munno olwaleero enkya n'amusisinkana n'amuwa haaga nga balinga akantu ako nakeebuuza nga balinga bakomye kweraba lwaleero nga balinga abalamazi abava emakka lugambo lwe lubookya nakola bwati nina olwokya kati gw'okinyumiriza ng'onyumiriza ku mulala asobola atya okwesiga naye amanya nti newo omulala akikola ki kati balina ebyo bye bayita friends but they are not friends, they are frenemies. Ke kali kewanyumiza Haji n'ogamba nti oli yajjanga mu nnyumba ye London gomulabye nga mukwano ga yingiro guddewo olungi okuba mu wote mabega omugongo bogendako mufumbiro nga jja esimu
Nalina abaana mu nnyumba ng'ate nnyumba ntono nga mulimu kapeti naye kakapeti nga baakalinnya ne kagenda ne ka omanye eri ettaka teririiyo kulwa nawo okulaba nti ekintu kiddugadde wekibanga ddala kya black kati kapeti bagirinnya engeri wansi webanga teriiko waliwo kwe bateeka pamba ke bateekayo akali soft ne zitandika okukwata kati ate nze nali vigorous nga nkomawo buli kasente kenfuna abeeka kasita balya ne banywa ne mbagulyagulyako awo ku bugoye sente yange yali edda Kampala kati ene Kampala ne ntandika okuteekawo ebintu ebyali bitandise okutiisa kakati abeeno waba agamba waayi gundi jangu okoleyo no lwakira mugira bwe kati nga bawaana ggwe yasinga yazze wano yazimbye obuyumba egundi kati ng'alina okwogera ekikufiisa oyo naye agira bwati naye famire ye eri eno ng'atandika bali bubi kwegamba omuwaana nti mugagga naye embeera mbi oli yakindaga kantu kano nkwogera nnyo kubanga neyakuba ekifaananyi ekyo nkimanyi gyali waali era njagala nnyo ne puroguramu abenga agiraba gwewotuukira okugenda ku bugizi n'ogenda mu kisenge kya munno mweyeebaka n'okuba n'oyagala oweereza olage nti ekifaliso yakironda bulonzi teyakigula nze nabanga yuga nze obwali gino bwandimu waliwo enakolera eyo bayitayo sidicap omwaka sikyagujjukira naye amazzi ag'amataba gagenda ne gayingira mu nnyumba ennyumba zirina insurance abantu baali bagenda kubasasula nze nva ku kipakasi kyange ngenda okutuuka ekkubo lyonna nga lijjudde bintu nasomba ebintu katono nfe ng'obijja bweru amazzi gabadde gabitwala babifulumyanga nga babisuula kati mu kubizuula nze nga nkyalimu ake Uganda n'ensomba tuli London nojuze nnyo oba nabitwala nti oba nakola ki tosobola kulaba leediyo awo ng'etukula ati gwe otambula ogambe nti ngenda ogenda olaga ogamba lekooti bakaloba waabwe mmanye nnaku nga bikwata nga ntwala awaka nga mbitwala nga nzijuza awaka kati yooli ava gyavudde bw'alaba eno nga bakujja nga oyo alonda nabyako kkuba kati omusajja agenda akugenda nti omufaliso gwa paundi 350 kyokka gwoguddeko kasepulingi naye omwana ng'asudde wali ekifaliso kipya ayagala kuteekamu bya Christmas ng'ate gwasuddewo gulinga mu 500-600 nga mupya kati ffe twakulira wano nga emifaliso tukwata ne tuteeka namwe essubi pamba nga wamufukako dda naggwaawo n'ojjulirizaamu essubi nga basula spongi yajja luvannyuma kati bwe mba nga nina background bwetyo nkwata nti olukaaga olulimu miliyoni nga 2-3 lwenaaliteese e Kampala ate nga nti nduteeke mu tulo nga nagenda ku lukuusi kukola nga mulimu ebintu nze ebitamakingira makulu kati abayogera balinaki kati kankubuze Haji omanyize kasitola ako kannyumidde Haji kati oyo yali mukwano gwo oba wali omuyita mukwano gwo oba yali comrade oba kati yali sijja kugira position ye naye kyoba omanya nti muntu wamunda ddala wamunda bwenayo kati ekigendererwa nga ki kunafuya kugeya leko inagenda mu kisenge ekyo Joshua naga kati omuntu alina access ku kisenge aba munno kati nakuba naweereza and by the way kintu ekyo ojo kyogereko mu eyo video aba munno kubanga nabadde nnyumya n'omu ku mikwano gyange bamuyita Hadija abeera London ne mubuuza naka video kendabye akahaji bakaloba naye is it true London ebintu bino nenka musindikira era yangabe ugamya alani okyali mwana muto abantu begomba okujjano ku Bulaya naye kiri eno ku Bulaya twesiza ddanga abali e Kampala omuntu najja nakuba ekifaananyi ky'enjuuyo nga Haji bw'ayogedde nakuba nga weebase mu kawuki y'omuntu nze kati Alani tonnyumiza kutambula n'ensanga kkoona n'ensanga omusajja ng'asudde leather enyirira nneme kugyebigika kugituusa waka ate ngambe nti no ngende mu IKEA ate bampe entebe ya credit nga ntute ya 1500 oba 2000 olwokuba nga nja kusasula nga pound 10 oba ntandika okuteekangako bu direct debit ku account yange mba ntegeera nti
bye bagamba nti zonna tuzifuna bills ze zizitwala ezo omusiru mugezi yalya sente okuzifuna ziyinza okuba nzibu naye ate nzibu nnyo okuzisigaza kitegeeza gwe Haji weeronderanga ebintu byo sikyekweka nakyekweka niba Museveni we baali bajja kuno basooka babbanga emmere mu nsiko Haji ng'osanga we kigatto nga babbanga emmere ensiko mu nsiko ani akyakibasekerera. The goal is to be successful. The end justifies the means. Ebintu ebisumbuwa abantu is peer pressure. Tutatambulira mu nsi eyagala instant gratification. Ekisemba yemabega abantu tebajja kifuna. Kubanga obugumiikirizo obwetaagisa bugeyesebwa bukumalamu ensa naye kiri ky'oba oluubirira ekisembayo kyekikola kikyoyagala. Kyova olaba osobola okugumiikiriza kyekiriwo. Ebintu bibeerayo nga birungi. Ekizibu bantu kwerabira gye baava. Omuntu atamanyi buvo bwe tamanya waali era bw'oba tomanya bw'oli tosobola kumanya buddo bwo. Anti ajja kugamba nze yadde ogenda kubula ngenze kubulayo ate kubeera bulungi ate nzire mu kulonda ebintu. Ani akugamba? Ani akugamba? Mulimu ebintu alani byolina gwe okutandika okwetegerera ng'omuntu. So oli kuva eri gy'avudde olowooze nti ategeera nnyo. Ekintu kye weekolera nga ggwe bakiyita your goals, my goals. Tebagambangako our goal. Oyo omwami Hamza namusinkana ndowooza twali mu 2009 nga tuli ku kyalo okwo bakyala baffe basooka okusinkana nga batwala abaana ku ssomero baliyita Adams Royal ne basinkana nga bannayuganda ne boogera. Abakyala bo baconnectinga mangu. Nandraginga waliwo omwami wano waliwo family bweti bannayuganda abali naye nga nze I'm just a loner. Njagala nnyo okubanzekka. Kati nga n'okundraginga nti tugendeko ewaabwe nga lutalo ye naagendangayo abaana ne batandika okujja okutuuka nagamba wandeko ke tujja genda tubatoolereko salaamu ne tutuuka ne tunyumya nenkirabanga n'omwami naye yali mukozi alina emirimu gye kati mulimu omuntu ng'ali machuwa ng'olaba levels zammwe zikola ki zimakinga musobola okunyumyamuuko ne tukwatagana ne tubeera bwe tutyo naye Hamza oyo ndowooza naye Hamza tuludde actually. It's more than that. Kuba nzijukira bwe nagenda mu North London yo nakoma okusaalirayo yidi yali 2007. Hamza oyo yanjazika emmotoka. Yalina emmotoka 2 ng'emu agikozesa mu cab deni endala nga weeri. Yalina emmotoka yali ya wansi awo Mitsubishi njijjukira. Nengenda ne ngimusabako okwo. Naye ate naye neyeewuunya temulina mmotoka. Kanza naga nti no. Kwata ogenda okivugira mu mmotoka awo omukwano gwaffe we gwatandikira kati nga ye andaba engeri gyentematemamu ebintu byange nga tabikola tabibaza oli mu office mama yakusibula ku airport wamusuubiza yagamba kugenda kukola target yali yakukola kyusa bulamu mwana wange naye Hamza twawangaala abaana baffe baakula bonna era nina video bwange nga tuli eyo ku beach tukola ki birthday party tuzirina nga abaana mulimu ne bebazaala nga mbalaba nekiro kitabani kyange kyotera okulaba nekyekyangira mu Range Rover mukyala wa Hamza yatwala mama wakyo mu ddwaliro muzaala kati Hamza tuwangadde kaakati ne Hamza okugenda okujja kugula wane Nigeria byonna nga nze mbiriko naye kati ne tubeera nga tukwatagana mu mbeera bweto mubaamu omuntu gw'omanya nti mukwano gwo ne muba mwogedde oba temwogedde asigala munno ekirala nenfunayo omulaba muyita Yaasi oyo twabeeranga ku shift nga twogera ebirooto tosobola bitegeera kati nze nakolanga kiro ate ekiro mu America buba misana ate ye ng'akola misana kati nga shift tugivugira awo yoyo gwe nanyumyako ne mugamba nja kuzimba kalina nga ku Lwokutaano sikola nkeera kwata muswaki n'entunuulira abayitawo nga bagenda nga bwensenya mbula kiro utantokola anti namba natereera abapangisa baleeta ssente nga nyambadde kanzu yange yadda ffa ngenda okuunya akawoowo nga birooto ng'era musika kati oyo omusajja ekyamunjagaza ennyo
nalina ettaka lyange lyali awo najjeera ng'olwo mwesibyeko bino ebyokuzimba ne mugamba onjagala ozimbe ne mugamba ettaka eryo linguleeko yaligula $45,000 naye nga nsasulayo okwansa nga ebye Uganda tabiriimu nnyo naye muno byenjogerera abantu zimba nze sina mukwano gwange atazimbanga atalina mataka ku bonna be nali nabo ebweru taliiyo kaakati bwe namwesibaako awo ne ndigula ne mugaa tutuuse n'agaana okukyusa gwe n'agaabireke gwekola ne nkuba pulaani ne nzimba ennyumba akayumba ako kaali najjera nze nakateeka nako ku social media awo ne katrendinga nnyo Ibrake yakakolako ko interview kaakati bwe namaliri nze namuga ne mugamba nsukumira ku bantu bo bajje balabe ennyumba yo kuba nnyinza okufa abaddawo ne bataba balungi nganze naye omanyi omuntu okukulekera endagaano zonna pulaani yaka amazzi byonna nga biri mu mannyago nga tafaayo naye ate byonna twabikola nga gwasika omusike tibanange jangu okulije naye ate byonna ebyo twabikola nga tetusisinkanangako kati twasisinkania ku Facebook edda naye ne tunyumiza okumalanga emyaka 10 nga tetwerabangako naye nga twekubira essimu ne tunyumya naye bwe yafuna empapula n'alinnya ennyonyi najja era ndaba kati nembeera kutuuka famire we yajja ennyumba yaabwe nenjibakwasa awe najja kati mulimu omuntu gw'owulira nga emmeeme ye emukutte nga mukwataganye takulina nako kyakolaki kyakusuubirizamu era naawe alani ate n'omukwano omutuufu funayooko omukwano ogusobola ogulimuuko ku ddiini ofunamuuko ogw'ebyenfuna ofunamuuko omukwano ogwa just omukwano ogwa just mulungi nnyo kuba gukufuula okuba omuntu okitegeera omukwano gwe munyumya ebiboozi nkiyisa biboozi on purpose ne munyumya ebiboozi ne museka ne mubwatuka n'osanga aji ng'asekanga amatama gano gasisinkanye ennyindo n'aseka n'agwa eri n'akola ki n'ayogera ekigambo abantu kye batakola ki kye batasuubira oyo omukwano omwetaaga era ng'oli abadde awo batasobola kukkiriza nti nezo emboozi muzikola ki kati oyo akumalako stress nga munno oba omwetaaga mu bulamu naye ate noonyayooko omukwano ogutali connected ku bantu b'omanyi ntegeeza baganda bo ntegeeza abantu b'otambuliramu aba bulijjo gw'osobola okubuulira ekyama nga tabalinaako connection simanyi oba okafunyaako a distant friend naye ng'ate ali close naye ate nga omukugira abantu bomwe ataakingako buli lwe bakola attachment emikisa gy'okutegeera kye mwanyumyako gisobola okubeerawo naye weetaagako abantu betukweka ebirimu ebitulumira ddala be bantu ate abatuli okumpi ennyo you keep up appearance naye ng'omukyala ewaka akucucumya nga ne bw'omunyumizaako ekintu omanya nti nno inside they have been competitive passively competitive ng'ajja kusanyuka era dde yakinyumizeeko ne mukyala we bamanye nti nno tetuli bubi ne bali nabo balina ki balina ekizibu kati mulimu ebintu ebibi ebikubeera ku mmeeme ng'olumu owulira ojjudde oyagala kutaako kati omuntu oyo gw'onyumizaako mu ngeri y'okwetaawuluza talina kubanga nnyo ali mu ssaako y'abantu b'otambuliramu bulijjo kuba abo kyangu nnyo oluyiira lw'olugambo okukwata n'anyumizaako gundi bagamba ekifo ekyama ekiri seefu kyekyama ekitalina bakuyitako mpewo ekyama ekiyiseeko empewo kyekigambo ekifulumye kasita kifuluma ne kiyita mu mpewo kiti ng'olwo kimaze okukola ki kimaze okugenda kasita okyogera kiba tekikyali kyama anti kati kyenkugamba emikwano beera omuntu amanyi okureadinga energy beera omuntu asobola okureadinga energy osobola okulaba munno ye munno era emmeeme eyo bw'oba olina ekizibu emanyi omuntu w'okkubira togiwakanya intuitions zibeerawo walaba omusajja Lukwago ne Besigye they are comrades but you can feel the energy
tebambyona musajja you can feel the energy emmeme yekubuulira bonna bazze ne batambula omuntu owuwo ne bwakusanga nga gwe musobya. Nina mukwano gwange ono gwembeera naye bwe ngende Makka ngenda naye nze nyumiro nnyo okubeerawo nga njogera n'omuntu gwe mmanyi neewala nnyo yogera n'abantu besimanyi on a personal level va ku bino ebya interview tuba tuli eyo e Makka nga bano abandiko Haji avumye baseeka ye bwe yakiwulira yatandika kati omugwe twali naye n'agamba naye kaakati oba kino kyabadde bwe kiti oba akoze bwoti ne bwoti namulaba nga asirise wawootegeerera munno bwe baba nga bakwata akinze tayagala kumanya oba oli mutuufu oba oli mukyamu. Alani munno bw'akusanga nga muli mu lutalo akuba bukubi gw'olwana naye bwe mugira bwe muti mumala okutaawuluza era bw'aba ataawuluza takwata ggwe asooka kusukuma oli bw'aba akujjayo deni n'alyonka akujjayo naye bw'aba akujjayo era akujjayo akuprotectinga era oli bw'abazza naye asuuka bukyusi n'akuba. Kati bwe muddo eno n'ogamba wa kiki abadde ki. Nze maama yannyumizaako kojja wange. Maama yali awo kyali wajja yalina ekibanda kye yali atundira amanda n'amatooke. Kati munne bwe baali bakolagana of course kati levels ezifaana bwe zito mubaamu oba muyombye mwege yange obuntu ntumanyi bano wange wanyanya mbimanyi. Kati bwe yagira bwati nga basituka bwasituka kojja watuukira kojja yakwata omukyala yaliko n'amugunda naye bwe yali amugunda nga bwamubuuza lwaki otumanyiira otya kati bwe baamaliriza olutalo nga luwedde gwe kumubuuza owaye ajati ate olutalo lubadde gwenkubye bivudde kuki naye mambo yali akitunyumiza ng'agamba ekyantabula ku kojja mmwe teyakuba bukubi wabula yakubanga abuuza otumanyiirira ki olutalo naye alwambadde alusuubudde era kojja yali mukwano yali muganda wa maama naye ate nga mukwano gwe era ne bwe yavanga ewa Kisekkeyo mu katale nga tatuukira waka atuukira wa mwannyina n'atuula ku kaduuka kaawo bazze n'emisooli gyabwe ebiri nga maama afumba caayi nga batandika okunywa era namukubirako essimu nga maama afudde nga namala eddakiika nga nnamba ng'ali ku ssimu akaaba tannaba kwogera kwe kumubuuza naye omufu ali ludda wakati nangamba toyita ajati mufu toyita mwannyinaze mufu mbuuza ajati aliwa okitegeera mulimu omuntu Mukama akusukumira mubulamu bwe tafa omufiiringa yes mubulamu bwensi obudde naye ye omufiiringa wali omufiiringa toyita hajati mufu. Nze waliwo muzeeyi wange lwe yafa twamutwala ku kasozi ebukoto okumuziika naye bwe twali twogera nga njogera ku bantu ebukoto ku muzikiti nga twogera kuba mubeereddewo waliwo muzzukulu we bamuyita gundi bamuyita Medi yamumanya n'amutegeera ne bwe twalinga mu ddwaliro nga tayagala mutwala mu kinaabiro kuba yali agonza okumugjamu empale bekinga omwana oyo yayagala amulaba obwereremu naye twatuuka nga muyita agire bwati naye nga ali mu ambulance eyali ererese maiti ng'atudde munda bwati amukutteko bwati naye ffenna nga tuli mu kidaala omukwano omutuufu tegulimba naye lwakuba ffe twagaana okuwuliriza osana obutagufuna mbaanabo kyenkugambye nti yes osobola okuva ne mu nsi nga togufunye abantu bawaalirira kati ku myaka gyange gino gye ndiko emikisa gy'okuddamu okufuna omukwano omutuufu mizibu buli omu agenda kwagala kubanga oba tetoli sure otegeera wayinza okubeera miliyoni 5 okubeera n'ekizibawo nekinyamba kihaji kirina mu ssente ne bw'olwalajja naye mmemme
Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet engazi obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna, anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +1 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Okuyingira ku mmemme omuntu omuwulira naye waliwo Hamza akuwadde akamotoka nga tolina nga akulaba oli mu kuzimba bulamu ajja kusigala nga akulabira mu kifaananyi ekyo ebbanga lyo. Waliwo yamuweerezaako ka video kange bino eby'abasiraamu nga bituuse. Babadde bamwogerako aje babadde bamwogerako yagira bwati bwe yakamuweereza n'angamba we yankubira n'angamba oyo okoze video zonna byonna byofunye tampeerezangako wadde naaka. Naye mu ntima gwange nasoose kwebuuza lwaki yampeereza eno gye bakukuba. Owaye mukwano gw'omulaba. Mukwano gw'omulaba. Bamuli bubi eno. Tewali kisanyusa muntu yalemwanga kuwulira kigo kyayiseemu. Buli lwawulira ekigo ky'omuntu abadde asituse emmeme yeetebenkera. Waliwo omwami yanyumiza simanyi oba kiri mu ddiini ya Buyisiraamu naye bwe nnaaba nti mistekenzewo bibajja kuntereezaamu. Waliwo omuntu yaŋŋamba nti oba mu Busiraamu mukwano bayina ewaka nga omuwala ayagala kukyaza musajja ewaka naye nga taata taliiwo ayina gye yali alaze mwezi ennaku z'omwezi. Taata n'abagamba no taata yali taliiwo okukyala ne kugenda mu maaso naye nga mukwano gwa taata waabwe yatudde mu ntebe nga gwasigidde. Taata n'agamba siriiwo nemagwa mukolo gwawe naga gugwa gutya nga siri wani yabaddewo ntya ng'oli bwanagamba aji bakaluba yabadde naga kale kiwedde tewali buzibu nenga mukwano gwe. Taata yalina okuwa authority. I think bali badde bamugamba n'akyatula nti gundi abeerewo naye balabika baali bamanyi omukwano gwabwe. Waliwo omwami baamuyitanga Semuwemba yatambulanga lugendo n'ajja ewaka n'alaba muzeeyi waffe naye ng'ayinza okujja ewaka n'asulawo wiiki nga bakwata omufaliso gwe ne baguteekaawo byonna bye yaleese ne babirya ewiiki weggwerako nga bakeera ne banyumya muzeeyi n'abaako walaze ne yeebaka n'adina ne banyumya bwe yamalirizanga okugenda ate ne babaako byamusibira n'atwala. Mukwano gwo kyakyakyala mu makaago oba ani yali akyaddewo ne munyumya emboozi n'asula. Amayumba tugazimba ne tuteekako ebisenge by'abagenyi. Abagenyi abakyala ewaffe babeera baludda lw'abakyala baffe. Be bagenyi be tuteekerako ebitanda. Noga nti ekyo ekisenge ky'abagenyi be babisulamu. Naye ani gwe wali ogamba nti oyo mukwano gwange. N'ajajaza noga weekend eno jangu wano tulye nga tunywe. Atambule agende. Naye gwe mbasajja bedda tewagulabanga. Ffe mu 90s muzeeyi ng'agenda mu Lufula n'agula ebirenge manyi amagulu gende n'agagula ne mubikwata ne mubikalakata mubiteeka mu mazzi agookya ne mubikalakata ne mubiteekako ku muliro ne mubikalakata ne biggwako ne batandika okubisibangamu olwayi oluyina bati ne basibanga basibako n'endagala ne mutandika bino bitwale wakatalaga bino bitwale waji mukaya kugaba ne mubibunye ekyalo ng'amayumba gonna mugamanyi era bamanyi gundi alagawa nakalabanga wajjajja waffe nga waba akungudde ebinyebwa ateeka mu kibbo naga twalira mukyala Maseege betuyita abasiru ennaku zino naye nga ne mukyala Maseege ebinyebwa abirina
kati gende w'omuntu nga tolaze bakuulire ku gate ne bwe bakugulya baba basoose kwesooza ennaku zino bakyakyala nga tebagambye bantu ani oyo anonye eki lwaki teyakubye essimu kyova olaba nze sikyadaagana duniya ensi bw'ogenda ogitegeera olekeraawo ogikubako ekifuba naye ate ekintu ekiriwo tolowooza nti abantu abakwetoolodde banno tolowooza nti abakwetoolodde ki banno energy does not lie amasanyalaze ag'omunda omuntu nga si wo omufiiringa intuitions zo tozidautinganga alani omuntu ataliwo tasobola kutunula mu maaso era bw'obanga oweekengera omuntu ng'omutunuuliranga nga mwogera muteekeko amaaso booti emiteeko gy'okutegeera egy'obwongo giri ebiri waliwo cautious ne subconscious a cautious mind yekugamba nti mutunuulire a subconscious eba yamutwala dda nti mulabe eba yekugamba nti nno tunula wansi kyova olaba otuuka n'ogenda ng'oyagala kusaba visa oli ajja akutraininga nti nno mutunuulire mu maaso lwaki bakigamba bamanyi okutunula omuntu mu maaso ng'olimba you give too much away oba otya oli ng'ategeera nti ono body language abatawulira bigambo by'oyogera is the body language akubuziza ekibuuzo kiddamu n'osooka n'omala okutereera lwaki unnecessary movements yes psychology baba bategeera omuntu ali uncomfortable bw'oba oli uncomfortable n'omuntu oba mukwano goba muganda omwegendereze nga bw'otuuka oba n'omusanga mulumba oba mbaga they talk nga tebakkiriza silence kubeera wakati. Now this is high level of understanding. Bwaba ayogera ala ni muli mutya cyana gwe bwakwekubyako agira to fill in the gap aleme kuteeka awkwardness. The truth is found in silence. Ne bwoba obuuza omuntu ng'alina kyakulimbi mubuuze osirike omutunuulire bwoti. The next reaction you're going to get all the answers. Bwakuddamu ng'amaliriza toddamu kwogera mangu mutunuulire bwoti. Then you see how they're going to fidget. You will feel the tension. Era abantu abategeera olina bwana abakwagalidde mukyala. Okubeera total oblivious oba tomanyi kusoma. Oba tomanyi kusoma. Omuntu alina kyakoze abikkirira bingi nnyo okujjako ng'omuntu gw'obadde naye tewamusoma. Okujjako ng'omuntu gw'obadde naye tewamukola ki? Tewamusoma. Naye bw'oba oyagadde ddala n'obeera wa mulirwana n'azaala omwana ewo n'okula ebbanga lyonna nga teribeerawo nga tokitegeeranga. Mulimu abantu ababeera n'abantu naye nga tebaabawa budde kubategeera. Alani mukyala we ne bw'aba akusukumira mu message omutegeera nti anyiiza oba tanyiiza ne bw'aba takozesezza bigambo byakuyomba. Bw'aba tanyiize naawe omulaba akuyita hane. Bwe mukyankana naaga Alani mbadde ng'ambayo kino. You pick. But just using your name which would have been normal. Omanya nti normally they shikata. Erinnya lyange ndi yes. Era erinnya lyange. N'ogenda okulaba nga addressing gy'akuwa addressing. No, it's out of the norm. Human beings are animals of habit. They're animals of habits. But kyakola kyaddingana. Buli omulaba ng'akyusizza mwatera okubeerawo ekiba kimuwugudde ekiba kimukyusizza. Kati abantu betubeera nabo ayinza okubeerawo nakyo oba olaba abasajja babeerawo gundi n'atuuka nga tamanya dda nti newaka baamuko. Tasobola kusoma sayinzi ziriwo. Tasobola kumala sayinzi ziriwo. Omuntu akwagala aba akulumirwa. Ate naawe ogenda okulaba nga freedom omubuulira. Kyonna ky'oba omugamba you don't even fight. You don't have to explain. The moment you start explaining wabeerawo objection mu bwongo bwabwe. Objection barrier eba yayimiriddewo dda. Naye abantu abamu baba tebabipiikinga. Lwaki bwe mwali mutandika buli kimu kyali smooth. Kyesibyeko takyesibyeko lwa nsonga akyesibyeko because of how they feel.
how they feel. Kati omuntu owo tomwerabiranga. Nze nina omusajja omukulu gwe nafuula mukwano gwange. Bamuyita Seeka Jamiru. Gwe nali nayo oba omulyako gwe Haji yakoze awe dduwa n'alina Aseka gwe yagabidde emmotoka. Oyo omusajja oyo mwagalako mpisa ze. Ye motoka wagimuwa? Najiyama mu ssaawa emu ey'okubiri ng'agifunye. Okola otya? Nze si Haji bwe nfa ekiro. Neyamaako nange. Tugira tugendera. Omusajja oyo ekyamunjagaza twaliwo okudduwa. Nagirawo mwana nakubawo mu bondi biki baabamaliza okulya nga etuuse. Ne mugamba nti genda. Omusajja oyo ekimunjagaza ekisookera ddala yali mukwano gwa kitange. Ekyokubiri abantu bonna abafudde ku kyalo Bukoto Naggulu bonna ennyumba eziriko ez'abasiraamu mu kiraamu omusangamu. Mu kiraamu omusangamu ng'omujulizi. Kikwewuunyisa. Bamuyitanga era buli gundi bw'anaafa bw'ati basooka kubuuza Seeka Jamiru takirinaako. Abantu we bakwesigisa n'ebyabo obayimirirewo nga tebaliiwo oba muntu wansa. Kati Alani gwe myaka gyaffe mw'osanga omuntu ng'ali mu myaka 40 nga talinaayo kiraamo kya muntu n'omu kyaterese. Nesi musango. Anti kiraga ensaayo can be determined n'engeri abantu gye bakwesigamu. Abantu abali mu myaka kati nze nsobola okubaawo mu myaka gyange nga siinayo buwandiike. Abantu we bali kati ani gwe nkiteresa. Gw'okiteresa omala kumwesiga. Kati abantu abali mu myaka gyange era mwe bali abawandiika lwaki baba tebeesiganza. Kitegeeza mbaako ne kyendaakinga. Ne bw'oba otereseyo eby'abantu babiri at least omanya nti nno olinako abantu b'oimpactinzeeko. Naye ono omusajja kyalo kiramba. Ewagigundi kumpi buli nnyumba yonna yemukuza. Ekyo kiragansa na bwesigwa. Ekirala ye muntu gw'osobya n'atavuma wabula akuyita ate mu kapasite ye. Gomanyi ekitegeeza families okubaawo nga zirwanagana naye nga zirina omuntu gwe ziwulira naye nga talina nnyo bw'ali naye nga bamutya buti bamuwa ekitiibwa. Talina nnyo bw'ali. Si kugamba nti nno omanyi abantu batya abantu naga nti Haji naye nga otya ssente za Haji. Totya nsa ya Haji. Katumuwuliriza musajja mugagga. Ovanga ku muntu ajja obuzinga zenga bwazze naye nga commanding respect. That is another fiber. Kati okubeera ate n'atuukiriza naye abantu bakonaivinga n'abantu ne bagwa mu biraamo by'abantu. N'akyusakyusaawo. Kale bwe twali twogera ekyo yali tannaba kiwandiika naye yagamba ng'omwana gundi naye ng'omulaba ebyo abyogera apalapalanya lwakuba waliwo abagambye abagenda okumuwaayo ke bamuwa. Bateeka nawo obuwandiike obulala nze namulaba ye yakiwandiika nga nammwe lwakuba mumanyi nti baamwesiga. Batabudde families z'abantu naye ng'abantu bayivu bantu n'eddiini bagimanyi. Kati oyo omwami nga talina waabeera akavuyo ne kakola era mubanga mulwanaganya agamba nze ekyange nkyogedde bwe mwagadde kulwana mulwane ku lwamu naye ntuukiriza buvunaanyizibwa. Ekirala nga bw'omusanga nti ali ku mukolo munene oba mutono akulaba n'akutegeera. Nina ekintu kye nanootinga olaba abasajja abo ddala banaddiini bw'oba sisinkana bw'omusanga okugambe ng'ali ku mukolo oyinza omusanga ku mukolo ogwa high profile n'akuyisaako amaaso bw'ati ng'alinga atakumanyi ng'olwo ali mu tension y'abantu balala era kati ategeera abantu balala. Kati olumu oba akusanze ku gugwo oba alina wakusanze waalaba nga bakutegeera n'akusanyukira nnyo ng'alinga akumanyi. Obwo bunnanfuusi. Kati ono buli wamusanganga ne bw'oba otuuka butuusi ng'akola bukozi bwa you feel n'omanya nti ono muntu wange. Waliwo natuukako bampeereza kaadi okugenda ew'omulangira eyo baalina amadda ga mbogo. Naye baagireeta ngenda okulaba bampadde na VVIP kutuulira ddala wali omulangira waali. Naye nga yagikwasaganya. Era bwe natuuka bw'ati n'asukuma bankimi omumyuka wa kaadi genda namuleeta ng'afuba okulaba nti ntudde bulungi naye nga sirina kye mmuwa.
naye nga bwe tunyumya emboozi yaffe tukola ki emmemme y'ogenda okulaba ng'omuntu ekoze eki ng'emwagadde era namugamba nze nga nkyali mulamu ewange omukolo gwonna gwenkolayo teri mugenyi mukulu atali ggwe Hajjamiru nga nkyali mulamu era tegubangayo kati saagala kufuna ate ntandike kunoonya abagundiivu we balijja nga ye mugenyi omukulu lwa nsonga nti nno singa nzikidde ne bagamba nti agifuse evuddemu ne guba mukaaga gwa kiro ndi kushuwa nti ajja lwaki ntandika okuyita abanajja enkya ku 8 Hajjamiru yali asaanamu emmotoka okitegeera kati nze ate era n'abange mbamanyi nze kati mukama bwanzijululira wano baseeka abasobola okunkolako emikolo paka okuntuuza wansi balinga aba bana ebibinja ebisigadde abantu tulina muyeye bebali waabo sigamba nti nno ngenda kwogera gundi nagundi naye nina abange bennina ku mutima ate era twagalana kati nange omukwano ngukuuma omuntu agenda okumanya obwereere bwo ng'ogenze agenda okuteeka mu masuuko olina omutegeera mu bulamu bamu byagundi omuntu otuuka n'okufanga naye tebamanyi ani ali kuteekayo akuteekayo nga takulinaako kisa nze waliwo omwana gwe nayagala ennyo yafa last year omwana ono yayokyebwa gaasi naye omwana ono yali angoberera nnyo ku mikutu gyange gino gye nsomesa nga buli kimu nga ne maama we atuuka mu kigundi bw'ati mu kisenge buli kaseera amusanga awuliriza nze tuli connected tuli ba Luganda omwana yatandika ka business ke maama we yali single mom omuvubuka ono yakula yali mu myaka 23 omuvubuka yatandika ka business ka gaasi n'akola maama we n'asanyuka omanyi okutuuka mu ssali okugamba nti omwana avuddemu ng'omukazi atandise n'okuguma yalina abavubuka babiri abalala abaali bamuddako naye mbeeka eyo zaalinga ssaawa 4 nali ngenda nakwebaka ng'essimu ejjanga egamba nti Akram gaasi amwokyezza naye simanyi lwaki nasitukirawo kuba baali bagira ate abadde ne muganga madamu tobuuzanga muntu wakubiranga ekizibu toddanga mu kumubuuza situation ereeta mubuuza muliwa nga tusituka nga tudduka nti bannange mujje omwana ono gaasi yamwokya bw'asituka bw'ati bw'afuluma nga boda buli gwe yayimirizanga bw'ati boda kaali kantu kasigala be yali aleese baayite babitegeera gundi oyo yakuba nnyo yali awo gundi najjeera kyabwatuka ye bwe yagira bw'ati ndowooza alina okuba ndowooza yatya buti kutugamba naye yalowooza oba asobola okutaakiriza agusibe ne bikwatuka ne bimukuba abaaliwo baali bayidde kati naye n'atambula okugenda ku kkubo naye buli boode eyabanga asiba bw'ati n'amulaba ngadduka kaakati agenda omwe yasiba bw'ati n'amugamba tuula n'amuvuga n'amutwala noza bagita St Catherine eri awo Najjeera bwe yatuuka n'amuganza nkuteeka wano tambula bw'ati kati omuvubuka ng'akyali n'amaanyi emyaka 23 bwe yatambula bw'ati okuyingira mu ddwaliro yagenda okulaba abazadde bakwata ku baana mu maaso bwe bati that's when he understood nti walabika waliwo ekikyamu omanyi gwoba teweeraba waliwo ekikyamu kati ng'abasabanga amalwaliro ge baakulya nago tegatwala muntu gwe balabira ddala ng'akola ki naye baamukkiriza n'akubira maama we bamukubira we bakubira maama essimu maama atukubira naye nga bwe badduse omwana wa mu ddwaliro kati baasooka ne bamutwala nsambya ne babagoba ne babagamba mugende ekiruddu kati ffe tuvuga tugenda nsambya ate ne tumala ne tukyuka ne tuddawa ekiruddu ngenda okutuuka ne ntunuulira omwana omulenzi ne bamukwata naye abasawo baamuggyamu engoye naye nga olususu luno nga bw'olulaba nga balukola bati ne bajjako bwe bajjako nga bwe baleeta ebintu bye balina ebintu bye basiigako naye omwana yaŋŋamba nga ndi ntya mbulira nfaanana ntya ne mugamba olyoke naye feesi nambuza feesi eryo ne mugamba feesi eryoke tebagikutteeko kati nze nga ndaba feesi njiraba olususu lwonna kweruli
naye nga ndulaba luddugavu naye nga nze ndowooza kikka kyekikoze eki kyekirubisse kyekirukubye tumujjanjaba tumuyingiza mu wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka bebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty danenkeera kati wayitawo olunaku lumu olwokubiri tugenda okulaba feesi naye tandisa okukola ki okubomoka netumanya omusubi bagulabika gukoze eki nga bwe bawandiika bakubuulira percentage ya ban etuuseewo nga ntunula bwente naye ebintu bya wano byansobera natunuliranga omukyala nannyini mwana oyo nga manyi kyabadde amininga omwana ono kyabadde amumiiningako nga nzijukira buli lwe yajjanga ng'agamba Haji kuggwe gwankoledde gwenso omanyi omuntu gw'onalaba omwana ng'akuze ng'omulaba n'akufuula menta we ate n'akola ekintu ne kiyitamu ng'era asanyuka nnyo n'okujja ewange n'andabako kuba yabadde andaba ku social media naye omwana ono twamujjanjaba ne ŋŋamba maama we ne mmugamba whatever it is ngenda kuyimirira nammwe pakalasiti kati nga tugendayo omukyala nga tumuzza eri ng'omwana ono fe abamunaaza naye okumunaaza alani obulumi buli mu nsi naye omuntu yaliiseeko ekiruddu n'alaba abantu ne bajjira ne bamukuba empiso eyo yagundi emuzikiza naye nga mutuuka ekiseera ne munaaza naye ng'akyawulira naye twamujjanja bebeeranga wiiki ne bakuba ku makya naye omwana yakeera ku makya ng'agamba nnyina n'amugamba maama leeta nkuwandiikira akawunti yange nawe obadde kinamugamba maama ngenda kufa kati mba ndi wakaawo nga bakuba essimu zaali ssaawa nga 12 ku makya ndaba omukyala ayambalawo bikinamugamba mugenda mpola omanyi omuntu waba wuwo okutya kukola ki kubeera mu otidde bwereere gira bwete nga banga abampise omwana alitali bulungi baba basimbula we bati bagenze ndaba essimu ejja bwe yajja omukwano gwange ono gwe nali naye ankubiraga nga owaye akrama afudde nsituka nabasanga awo ku northern nga mpulira emiranga mu background naye omwana yayogera ng'ayogera nennyina bwati nga wabuuza ssaawa mmeka nga maama ŋŋenda kati maama we avaawo bwati agenda okusaala akantu k'okusigena ako omwana azikira nga tujjayo naye omwana ono kyenkugambira kyandeetezza kasitoole kano kukumanya omuntu wo n'okumanya abantu abakumanyi twagenda ne tujjayo mayiti ye kati nentandika obbategeerera ku ddakiika eyo nenteekinga over nenkwatagana ne kitaawe tukwata omwana tumututta awo waliwo awo ng'ekyengera awo waliwo ku round about awo ndeeba waliwo ebanaaliza abagenze netugira kati ow'omuliro tetumunaaza ffe balina engeri gye bamukolako awo naye nga ntunulira omwana oli bwenti kati kyennakola neŋŋenda era nze nalaba we bagenda omuteeka kabuli biki neŋŋamba maama we tofaayo ŋŋenda muwerekera paka ng'omukazi mmanyi kati afudde tagenda kudda naye ekyakundeeseza sitoole eno nti abantu abamu bakola ebintu naye bakola byabwe natuuka nga njagala omwana oyo mweteekera wansi eyo neŋŋenda naye be nali nabo baali bantu bakozi aba bulijjo kati ŋŋenda okumaliriza bwenti eno mu kumuzita okumuteekayo omutereka yavaayo bw'ati agenda kati nze kyanzizaayo nga I have to make sure nga tuyeeyo wansi naye era ŋŋenda okujja bwenti nga mulaba tamutereezezza kati nabeerayo nentereeza nga muteekayo nteekayo wange era ne muwujja bwenti nga mutwe gubadde teguteredde nengutereereza ddala ku lwange nenkwata ettaka nemukolera kapiro bulungi kati ate nga nina obusungu ku ono mpulira abadde amusuddeyo buki
amadde amusuddeyo bubi bwe namaliriza nenvaayo naye ekindeetedde mu ekyo kuba baasituka busituse naye nze ne bwe nali nvaayo namusiibula ne mmutoolera n'essalaamu. Kati mu nsi mubeeramu abantu bo ne mubeeramu n'abantu abakumanya. Okitegeera mubeeramu abantu bo n'abantu abakola ki? Akumanya. Sorry. Kati mwe tutambulira mulimu ebintu toyitangamu mu lukwakwayo ng'ogenda otunuulira butunuuliza ensi. Kabeemu ekyo nze mwana wattu yenze omuntu ategeera ku mmeeme era naye twabeeranga mu lumba olwo mulimu be nayagala ne be nakyayiramu nga ndaba waliwo mikwano gy'omukyalo oyo bakola bonna maama w'omwana oyo abataalabikako naye bwe yaddayo ku dduuka ng'obalaba bajja omukubagiza naye nga twabanga n'ezipate nga bajja mulimu ne bwe baakula bonna eno gye baalinga ekisaasi tebaalabika bajja luvannyuma. Kati nze obusungu obwange bwa mazima saagala kwerimba natuuka ekiseera neŋŋamba akati oyo saagala madamu nyamba munno naye tomuleetanga na wange omuntu nga ndaba oli gwabadde ayita munne mulimu akaseera akayawula abantu b'omanyi ku mikwano naye akaseera ako we kaba katuuse gw'obadde omanyi gw'obadde oyita mukwano gwo n'afuuka ate gw'obadde omanyi obumanyi obaako ky'otaategeera bulungi. Mu nsi tunoonyemu onoonyaamu mukwano gwo owa ddala ow'okummeeme n'okola ki? N'omutegeera. Kati abo bw'onaagenda nga buli omu omuyita mukwano gwo tojja kubamanya ate bw'aba munno mulage nti ddala mukwano gwo. Omukwano kufaayo ate kuwaayo. Oyinza okukolera mukwano gwo ky'otasobola kukolera muganda wo kasita emmeeme yeebanga yakuggula n'omanya nti munno. Emikwano muzibu naye emmeme ekubuulira era abantu oli agamba nze nkyewuunyiza nnyo mulimu sayinzi ze wali obuusa amaaso mulimu sayinzi alani bw'ova wano kaakati n'oyingira mu mmotoka y'omuntu n'ogikuba emabega bakukutte bakusikaasika ani akuggira mu bwongo ndi wano ku poliisi ng'ogenda okola toyina na kirowoozaako omugambo wange ndi wano ng'obulamu bw'osobola bukolera round them musobola okubeera mwenna ebbanga lyonna. Gw'okimanyi nti omukwano omutuufu oyinza okuwangaala nagwo mu myaka 2-3 nga temunyiiga naye omukyala w'awaka buli wiiki mulina okunyiiga ba buli mwezi. Si mukwano gwo enjawulo eri mu ekyo mukwano gwo aba talina kyakubanja kano kategeere naye mukazi we alina byakubanja. Buli lw'oba n'omuntu ng'akwagala nga talina expectations mu ggwe mujja kuwangaala. Ekimenya abantu ne baba nga otabuka ne mukyala wo otabuka ne mugana buli muntu yenna gw'otabuka naye expectations. Omukyala atandika olutalo lwakuba akusuubira kubanga odda awaka mu budde bwe buti olina okuba ng'okola bwe kati olina okuba yatabula omuntu naye mukwano gwo bw'aba talina kyakusuubiramu omukwano omutuufu kasita omuntu aba nga talina kyakusuubiramu mugenda kuwangaala. So tukyeyongerayo ndi ne Haji so Haji nga tumaliriza omukwano omutuufu ayina kuba nga talina kyakwagalako. Omukwano omutuufu guba tegulina kyakukwagalako. Buli mukwano gwonna gulina expectations gulina okutabuka gulina okutabuka kyova olaba omukwano gw'abamaama gutera okuwangaala omukwano omutuufu guba gukwagaliza naye bameka abayagaliza. Nze kaakati Alan nsobola okuba nga ebyange byonna mbirina awaka naye omwana n'angulira kiro ya sukaali n'agireeta ne bwe mba sukaali namuvaako nga nnywa mubisi
njinywa ate n'okuwooma n'empoomerwa okufaako obufi sinywa kiro ya sukaali njinywa lwa muntu eyagireese okwagala kwe mwagala n'okubanga yakirowoozezzaako kati ate era nze omwana wange n'akwata ekintu nga kinene tugambe essimu ya paundi oba $100 n'agigula n'agireeta mba sigyagala ndaba ate nga ntutte ekikye mba njagala mpe kitono mba njagala ampe kirowoozo nti nakulowoozezzaako nenkola ki naye osanga omuzadde ng'alina ate n'atandika okubanja abaana mungulire emmotoka nga tebagyerowoolezza nako naye ng'agikola ki agibanja teguba mukwano kibaki teguba mukwano balimanyi kitukakatako okulabira abakadde tekitukakatako omuzadde bw'aba ali mu bwetaavu muwe ne luxury oyinza ogimwa naye ng'oyagadde naye mulimu omwana kaakati omuzadde olina ebyobugagga biri mu miliyoni nga 5 wazimba nadde omwana waayo akatandika ali mu kazigo osobola okweriisa osobola okwenywesa ng'ate omutandika ndeetere emmotoka gwe ate obuvunaanyizibwa bwo kulaba nti nno ali buki ali bulungi naye akaliko oba obanjamu kasobola okungulirayo kakiro ka sukaali bw'akaleeta emmeeme ye etebenkera n'omanya nti omwana wange yantegeera naye tomubanja nze nkugaye kakiro ka sukaali nkatwala nensanyuka neŋŋamba yandowoozezzaako naye ate bwangulira ekinene is a discomfort to me kubanza already nnina ate lwakyampa kati alina kukolerera bazzukulu bange kuba essanyu ly'omuzadde kulaba ng'omwana we ali ki ali bulungi omwana omubi akuttira ali obubi akuttira ku nsi ng'okyalaba olaba abaabala baterera nga babo tebannaba kuttira okuggyako nga tuli muzadde okuggyako nga tuli muki nga tuli muzadde nze ekiboyanye emmeeme yange kwe kuba n'abantu betuwangadde nabo n'omukolera omuntu ebintu ebirungi n'omubeereramu naye nga oludda lwe dwayiga kintu kimu kubanja alina kye yeetaaga nga ye teyeebuuza gwe oyina kikyomwetaagako omuntu gw'okoledde ekintu ekirungi n'aba n'obutegeevu obugamba naye Alani ono ayogera si bulungi naye n'atunuulira ebirungi by'omukoledde n'agamba naye alabika ze embeera ze biri by'omukoledde ebirungi nga abitunako n'agamba kuba teri muntu agenda kujja nga atuukiridde Alani mu nsi omuntu akwagalira mu kamogoko true love loves imperfection olina abalala kye batagumiikiriza gwe n'okigumiikiriza n'agamba naye gundi nze tebabinkola olina asanga nga oyo bw'atyo omuntu akuweza mba n'agamba oyo bw'atyo oyo aba muntu naye oli ddakiika emu asagala kumanyira is condition ogenda okulaba enkolaganayo naye ebeera nnungi ng'omuwa lw'obaddewo nga tomuwa nga bibeera birala red flag already kyajja dda kyakulaga dda naye lwakuba ggwe wagaana akubagulizaako olinda wambazi bw'oba omala biwuli abatandika okwebuuza saakimanya kale I didn't see this coming no you saw it coming but you kept a blind eye bwakusaba ng'olina tunuli atmosphere y'omuntu and this cuts across friendship marriage family byonna omuntu yeeyisa atya lwaki buli kaseera obeeranga ku tension nti olina kubanga omuwa ng'oyagala omugezesa omanye nti wuwo lumusibamu sibamu kolako ku kyabadde tasuubira kyatayagala olabe reaction olabe bw'ateeguya mukwano gwammwe then olyoka omanye gauge omugwe tolabangako bantu bayagala bantu omuntu ayinza okwagala omuntu bw'aba yakola ng'ayakola nniya yakuwangala na muntu nakufa na muntu oyinza okwewuunya biki byasobola okuteekinga gwe Alani ekikutabula ne mukyalawo oba ne mukwano gwe oba n'omuntu yenna gw'okolagana naye tekibeera kirala okuggyako mubeeramu omuntu omulala ow'okusatu okimanyi nti teri muntu yali ajje mukazi mu bufumbo okuggyako mukazi munne
kati mu kino oyinza okwagala nkikubuulire ku normal basis oba ku ndowooza eya waggulu critical thinking ku normal nkugamba ya lugambo naye ku critical thinking omukazi ne bwe buba bwenzi omusajja oyo yayenze aba yayenze ku ki ku mukazi so it's the reason bw'abanga teyakuwadde ssente omukazi amala kwogerako n'abakazi banne ne bamugamba kino nekino abaako abalala bamaze okwogera nabo kati the primary element tesobola oyinza ogitwala nti nono butamuwa ssente but essentially kiri mu bana abayogedde kati omuntu gw'oyagala bw'abanga akunyiizizza ask yourself ekibuuzo ekiri critical njagala relationship oba njagala kusinga musango gw'endimu ebintu ebimu tubireetera okusalawo ddala obusungu obw'okugaa nti njawukane ne gundi lwansonga nti nno tubeera ne mental bias tubeera ne mental affirmation bwe mba nina ekizibu ne mukyala wange nenzija nenkikunyumizaako bwe tukyogerako sivaayo nga nteredde nvaayo neeyongeddeko busungu kuba subconscious mind ntandika ogijjuzaamu naye atandika okunnyumiza sitoole ye nannyumiza eyagundi netandika okugeza fayiro kati bw'obanga oli musajja mukulu olina emmeeme etuula etebenkera netandika okubitemaatema oyiga okusooka n'ofumba emmeeme n'osooka n'oyogera gwe wekka kino lwaki yakikoze kuba teri ategeera mukazi wo kusinga ate naye yali mugaye teri ategeera bbaawo kusinga so babiri mu abeetegeera mwe yes kubanga kimenya nnyo okukwata n'ozimbulukusa fayiro ate nga togenda kunoba kati ogenda kutambulira mu mbeera ey'obuyinike naye nga gwe wagikola ki gwe wagiteekamu oyangwa mangu okusonyiwa bw'oba okyerekereza ggwe nga ggwe n'okidigestinga wekka n'okitegeera olina omulaba mu kiraamo nga yagira bwati nagaa naye omwana oyo mumuwangako ka 2% kuba teyali mwana wange naye nga ne bannyina bonna tebakimanyaako singa baakimanya ono omukyala yali tasobola kukola ki naye yatuuka ye n'abaliramu n'agamba mu myaka 5 gye ndimu ono abaana baffe bonna bakuze mukazi ono yankola bubi byonna n'abeerawo n'afa nakyo kimugwi n'agamba ate ngenda kwonoona obulamu bw'abaana bange n'akireka abantu buli kintu kyonna gye kikoma okuba ekyebbeeyi n'ekyomugaso gye gikomye okubaako n'ebikemo teri akonkona mu nnyumba yakifulukwa era yo tebagiteekako agikuuma bakuuma nga mulimu ebigenda okubbibwa omusajja omulungi agenda kubaako abamunoonya n'omukyala omulungi bw'atyo kati gwe okutambula ababikuuma ebyo bababeera b'amagezi ate si buli wolaba nti bateredde baba bateredde naye baba basinza amagezi mu nkwata gye bakwata bintu tweyanze Haji webali nyo baye ddalo lwakadde kano tuli proudly powered by Modern Tiles. Modern Tiles bagamba nti balesa tiles ennungi balina tiles empya omutindo bagwongeddeko ate kati kintu kirungi nnyo tugenda mu Easter maliriza ennyumba yo giteeke mu flow ennungi ebintu birenga birungi ddala okuzaama kale basangwa mu industrial area basangibwa osobola okugenda n'obanga ate obeebuuzaako ku kyonna kyewandyagadde okubanga okola ekikwatagana n'okuba n'ennyumba efaanana obulungi ekinabiro ekifaanana obulungi sink ezifaanana obulungi enamba yaabwe weeri awo wansi bakubireko ensonga zigende maaso Haji teyanza neyanzenge eno bagiyita life coach era nagamba I don't take your time for granted I don't take your time for granted ate ekyotuwa tukisiima ate I'm happy nti buli kaseera lwenzisaayo waliwo ababenda mu comment section nga bagakati buli kimu kansooka enkiteeka emabbali ngende ensome obulamu bwakutegeera ebintu ebimu twali tubisasulira miliyoni obulamu bwakutegeerera nze bwana Alan n'abantu bangi nnyo abeegomba obulamu bwange olinaaga omusajja akoze ssente omusajja agize kino omusajja alina famire ebintu ebimu tebikolebwa bukolebwa naye bireetebwa bugumiikiriza ate obugumiikiriza bumenya bw'oba ddala amagezi togakozesa ebisoomooza mu nsi bye bijjudde wakangamba nkamanyi obugumiikiriza buluma kati ebyo nga bikyakuba omuntu bw'otuuka bw'oti nga wayiga okusiriikirira bw'oti ogenda kufuna bingi nnyo abantu bye batalowooza
naye nga tebamanyi kikiri behind the scene. Oyinza okulaba omwana ng'agenda kukutabangula. Mukwano gwo ng'agenda kukutabangula n'ogaawo no bw'anaakola kino kigenda kwonoona kino. Kasita oba ng'olina amagezi agapima ekimu ku kirala n'osirika bw'oti manya okuze. Toyanza. Sisukawo wano olunaku olwaleero funa omuse bulungi mweraba. Esi mukasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri original. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna, anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Yes, Mr. Modern. How is the business? Booming. Towakana leka nkunyonyole. Ebiseera biri nga ba customer babula okundi ebipipipi. Bitera byamwe byonna byasiimuuse. Naye lwaki tiles zammwe temuzipima? Tutera muzikula mu bikuta by'amagi. Naye we nazuula Modern Tiles business etambula. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles.